Entiisa yabutikidde ekitundu kino ekya Benchwanuka ekira ekikeeseza olwaleero. Kino kyaddidde omusirikale w'ekitongole ky'obwannannyini ekikumi. Poliisi yategeezezza nti kiyitibwa SWAT Security Company okukuba abantu 2 amasasi. Caleb Muhwezi yagambibwa okwesulamu akambaaya yayo olunaku lw'eggulo n'asindira abakazi 2 ebyasi. Bino byabaddewo ku ssaawa 2:15. Embeera eno yasombodde mangu ebyokwerinda so nga n'abantu bakuŋŋaanye bangi okumanya ogubadde. Caleb Muhwezi yakwatiddwa poliisi mangu ddala era ng'aggiddwako statement olwaleero. Kusinziira ku ye, of course ayina kye yategeezezza nti yabadde agezaako okugumbulula abantu ye baalumiriza nti babadde bamulumbye, naye nga obujulizi bwonna tubunoonya mu nsonda zonna abaabaddewo nabo bennyini n'oyo yennyini yalumiziddwa okuba nti tubufuna nga bumala bulungi butwalibwewo omuwaabi wa gavumenti era amale ayongezebweyo mu kkooti awozesebwe bwegunaamukka muvi yajja Bitebe. Poliisi etubuulidde ebikwatagana ku bakyala 2 abakubiddwa amasasi. Kigambibwa Anita Nanyonjo eyabadde ku booda amasasi gamukwatidde ku piki gy'abaddeko era n'afuna obulumi bw'amaanyi. Essaawa zino ali mu ddwaliro e Mulago, naye nga munne Brenda Bukoye emyaka 36 ye yabadde atambula, essasi lyamutiddewo n'atasobola na kutuuka mu ddwaliro nga mulamu. Abantu abakolera mu kitundu kino twogeddeko nabo batubuulidde embeeteza kwe yavudde. Kumala okukwasibwa omuntu nga batamidde abatakyalina kyategeera ku mulimu gwe gwakola. Ekyavuddemu yabadde bamanyidde abatunda ebibala ku lubalaza kwe badde akuuma, badde bamanyidde ng'omuwaayo 1,500. Kati ekyavuddemu yabasaze nzo nabo tebannafuna ssente ze bamuwaayo, n'abagoba ku lubalaza n'atandika okugamba n'ab'ebigere abayitako tebaddamu kuyitako. Kyakomeredde nga abazze nga tebamanyi nti yataddewo ekiragiro kino tebayita ku lubalaza, n'akuba abakazi 2 amasasi, omu n'afiirawo. Yabadde ku mulamwa, yabadde avuddeko. Abantu badde batambula bagenda wakasaawa ngeri mu kitundu n'abagana okuyitaawo. Okuyitawo kati badde bajja okuyitawo n'abagamba badde mu luguudo ate nga yijjamu akudda ate kati kisobola kudda mu kkubo. Mumanya abantu babanyuka balina kuyita ku gavumenti bakole ki bagende waka. Asikaye kyamuviiddeko kunyiiga n'akwata emmundu. Badde bava emmanga bajje bamugaye tokuba abantu basasi bamugaliza okukwata emmundu. Ate amaze okwokinga emmundu amasasi gayinde muki muli munda mutuliga mukulwanyisa n'akubukaza essasi. Yazeeko eryokubiri kwata akazimbe kali waggulu wali eri liyita munda mu kizimbe lyasandalirwamu. Mulala bamutwala mu ddwaliro. Muhwezi asuubira okutwalibwa mangu ddala mu kkooti ng'okunoonyereza kuwedde.